kati olunaku lwa leero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ng'ensonga emuweeseza omulimu ogwo kuvoola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja simanyi oba Idirangabi oba Mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda, no, ekyo mukyejjeemu. Abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteewa kitiibwa biba bimususeeko. Naye aba munnaffe tulekerawo ogamba nti akati atuliddemu olukwe si Muganda, aba Muganda munnammwe. Ne mukama wange sinaba kuwulira bakungu bavaayo mu criticizinga, sinawulira bakungu bavaayo muyita mulabe wa Buganda. So eyo yembeera gye tutambuliramu. Naye munaaye bw'obanga ositudde ku ddoboozi lyo ssebo n'abalala abalinga ggwe, kijja naffe tuwa obugumu ku mutima ti betukirizaamu si bikyamu, kuba tetuli bakyamu okwagala Kabaka waffe. Nina obubaka obulala si bulungi gye muli, tewali agenda kuvaayo bataasa mmwe baganda mmwe okugjako mmwe kennyini. Ne batembeeta obote ne bamutwale bamunaanika ne bagamba oli Beni Kiwanuka, oli Nabe ono gwe tuleese. Mu mukaaga mwalaba ebyabaawo. Ekyennaku ng'abo bennyini ssebo omuloodi nsaba okuwaka small history kano mukama wange nti newankubadde ebiseera ebisinga tukulemberwa abantu naye abamu batumisleadinga, kubanga bannaffe abaava mu DP ey'ebiseera ebyo eya Beni Kiwanuka be bakola kewayi ng'omulimu gwayo sikola kintu kyonna kyonna wabula kulemesa Beni Kiwanuka, era basakisidinga ne bamulemesa. Naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda, naye nga kye baali baagala kwali kutuuka mu parliament, batuuka mu parliament. Naye emyaka that was 1962 1966 bennyini beefuulira Ssekabaka Muteesa, era olwasiba Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku saidi y'obote ne bajoininga UPC. Onsinga okumanya ebyo byafaayo. Kitegeeza ki? Ti ne mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda. Kuba kkiriza obagaana ku mulembe guno nakwo kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eye bwana. So baweebwa emirimu, sijja kwogera linnya waabwe, naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe totubulira bya Uganda, oyo tayagala Kabaka, ffe tuli ba Buganda yokka, yatuleetera bya Uganda, ffe tuli ba Buganda yekka. Naye be bamu bene yabatubuulirako n'agamba mubeegendereza nnyo abo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume. Be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritali lyaba nga babuuse dda nga beegasse ku oyo eyalonda minisita ng'omulimu gwe gwakuvoola Ssaabasajja Kabaka. Oturepresentinze bulungi nnyo. Ffe twakula nga bakitaffe batuyigiriza nti ekidefining Omuganda kyekitiibwa. Mwattu ate nga twakiyimba nako nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Siryanyi siki naye ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo kiva mu buzira, ekitiibwa ekyo kiva mu mpisa, ekitiibwa ekyo kiva mu bintu byonna byonna. Weebale ssebo okusigala ng'oli wa kitiibwa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kikulu nnyo kubanga otuwa the perfect definition of an elder in Buganda. Ku mulembe gwaffe ekyo si kya bulijjo. Mukadde wange mwe mwali ku myaka gyaffe ng'osobola okwata omwana n'omutwale wa muno akulireeyo, ng'oteresa munno ekiraamo, ng'oteresa munno ekyama. Mujja kukkiriziganya nange baganda bange nti si bwe kiri ku mulembe gwaffe. So tubanga tukyalina bakadde baffe ba elders betulabirako abalina values ng'ezo, tulina obbeebaza bonga bo kuba kusalawo kwa muntu. Omuntu yasalawo n'agamba nze kambere kino kambere kiri. Twagala okwebaza olw'okwagala ensi yo n'olw'okwagala Kabaka. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tubiyiga naffe tusaba Katonda tukkirize tutambulire mu kkowe eryo. Njagala okwebaza olw'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga, but most importantly okuyigiriza omugigi omuto. Bangi wabayigirizanga direct, naye tebangi wabayigirizanga from a distance. Okugeza nga nze mukadde wange nakulabanga from afar nga nkwegomba, era namala kuyita mikwano gyange, ate bo nga bandabanga owakabi naye nga sisinkanangako na muliika. Era omwana eyandeeta okusinkana omulundi ogwasooka namuwa ekirabo ssebo. Weebale nnyo, weebalire ddala kutusigamu ensigo eyo.
era ensigo eyo nze njagala okukakasa ejja kumeruka paka kuba naffe tujagenda maaso nga tugisiga mu abo abatugoberera. Webale nakuba kyakulabirako. Examples tulina ntono baganda bange tukkiriziganye muze mbalaba waliwo engero zaffe ezagenda zonooneka. Ffe tulina bajjajjaffe batuwa olugero nti obukadde maki naye kyasobola okumala gagamba nti obukadde magezi. So webale nnyo ssebo okubeera ekyokulabirako mukadde wange. Nja kwebaza Reverend Luvumu abulidde wano era tubadde tumugeya wano naye tusoose kulina ng'avuddewo nekubajjubira akamane mugambo waayi olusajja nga Luvumu ntya nti ye Luvumu. Sebo Reverend tweyanziza nnyo olw'obubaka bw'otuwadde. Nze nno mbadde moved bw'otuwadde Zabbuli eya 126. Zabbuli egamba nti Mukama bwe yazza ate obusibe bwa Sayuni twafaanana ng'abaloota akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba. Ne balyoka boogera amawanga ag'enjawulo nti Mukama abakoledde ebikulu. Era kino kikulu. Naye ayina waakomye Zabbuli yeeyongerayo mu nnyiriri eziddako. Embala neefuuka essaala ate neefuuka ekisuubizo. Olunyiriri lwawo oluddako lugamba oze abasibe baffe ayi Mukama ng'emigga egy'obukiika obwa ddyo. Obubaka obunkutuddemu nnyo kubanga mulabye ebbanga lye tuyayanidde abasibe baffe. So buli ngeri yonna Mukama jazza abasibe baffe abazze ng'emigga egy'obukiikaddyo. Naye Zabbuli eyo yeeyongera mu maaso neesuubiza neegamba nti abasiga nga bakaaba bali kungula nga basanyuka. N'oyo yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo laazima alidda ng'avimba ng'aleeta ebinywa bye. Si ng'aleeta entuumu oba obutuumu naye ng'aleeta ebiki ebinywa. Mukadde wange oyo abadde Katonda ng'ayogera naffe. Nsaba obwo obubaka nammwe mu butwale kuba ekigambo kya Katonda bwe kyali emyaka 2000 mu biseera by'aba Dawudi ne kati bwe kiri ate era bwe kigenda okubeera olubeerera. Mukadde wange Reverend Sebo tukwebaza olw'obubaka obwo. Kiki nze ng'omuntu kyenjiga ku Weekitiibwa Dani Muliika. Weekitiibwa Dani Muliika oyo Mukama wange ojja kujjukira nti mu nsinkana zaffe zonna ayogera n'oluzungu oyo luli olwamuteesa. Nayina akagambo kayagala ennyo bakayita civic education. Civic education. Temusobola kunyumya naye emboozi n'ovaayo nga takusibiridde kufokasinga ku civic education. Civic education kyeki? Okugula obwongo bw'abantu ku mbeera gye batambuliramu. Civic comes from civil. Civil comes from civilization. So okuyigiriza abantu obugunjufu. Naye ate obugunjufu buva mu nkumaakuma na nkulembera. Civic education mu Luganda oli simple kwe kugula obwongo bw'abantu amaaso g'abantu okulaba ebibeetoolodde. Civic education yegenda okuyigiriza oba okuyigiriza community nti basima kaabuyonjo nti bateekawo ekifo ewabeera kasasiro nti bazimba akatandaalo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ku mulembe gwaffe tulina okubeera tuli way past that. Mumulowooza tuli generation yakomeka mu Buganda muno since 800 years ago, emyaka 800. So civic education yaffe kati erina kubanga eggula maaso naddala egyo emiti emito okumanya nti n'ensi yaabwe. Si kubeera bubeezi nti yaabwe kubanga bwe bagamba ensi yaabwe bajja kurelaxinga beebake. No, naye balina okumanya nti to whom much is given, much is expected. Katonda bw'akuwa ebingi n'obuvunaanyizibwa akuwa bungi. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo
okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Bwe bamala okumanya nti ensi yaabwe balina n'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe okumekinga sure bagitereza ne bagyeyagaliramu naye okusingira ddala ne bagikwasa abaana baabwe n'abazzukulu ng'esingako ku bo gye basikira okuva ku bakitaabwe ne bajjajjaabwe. Azza tuyigiriza nti eno Uganda tetwagisikira abusikizi no, wabula tetwagisikira kuva ku bajjajjaffe n'abakitaffe, wabula twagyewola okuva ku bazzukulu baffe n'abaana baffe. Era ekiseera kijja kutuuka nga tulina ogizaayo ogikwasa bannyiniyo, tugenda gibakwasa ng'eri mu sheepu ki. Okusingira ddala tubeera tuwaya yali Katikkiro wa Buganda naye ayogera nnyo in terms of Uganda. Sebeera tukwebaza n'otuchallenginga okusitukiramu ffe kennyini twenyigire mu bukulembeze obw'ensi yaffe kuba kitukakatako nga ffe abaana ba wano. Tukwebaza sebo, tukwebaliza ddala okoze omulimu gwo, tetukubanja ne tetugamba nti olekerawo mukama wange kubanga eddoboozi lyo ddene nnyo liweebwa nnyo ekitiibwa. Honorable Ssenyonyi kyogeddeko ti munnange ze nnyinza okwogera ne baga oyo Kyagulanyi si yonna abadde n'amalaasi awo yalabika akyabaluse oba nenzija nga nkyamenyeka nga bwe namenyeka edda Kyagulanyi si yatambula ebibi byakiyaayi oba ne bagamba abo bavubuka abanyiivu bunyiivu. Nobody can dismiss your comment. Tewali asobola kutwala ddoboozi lyo nga lyakuzannya kubanga bangi basirise mukama wange, basirise babitulekedde tufaanana nga abeerogoza. Bwe twogera amazima bagamba tusiga bukyayi, bagamba tusosola mu mawanga. Ffe bwe twogera amazima n'abaffe kennyini batukyawa mukama wange. Bwe twogera amazima bagamba tuvoola. Bwe twogera ku bulyake bagamba tetwagala bwa Kabaka. So mukama waffe bw'ovaayo gwe n'oyogera kitugayidinga nnyo naffe eddoboozi lyo si kwogera bwogezi just ffe bye tulowooza naye oyogera by'olowooza kuba eddoboozi lyo tulyesiga ssebo. Tukusuubiza ti naffe tujja genda maaso nga tukoppa, tujja kubeera beesimbu nga ggwe, tujja kubeera bannaamwatulira nga ggwe, tujja kubeera b'amazima nga ggwe, era tujja kuba nga tetukyukakyuka nga ggwe. Njagala n'okozesa omukisa guno mukama wange okutegeeza nti ffe abali wano ffeka si ffe tufaananye endowooza nga eyo. Ngero bw'ekitiibwa Mayengo akyogeddeko ti munnange abamu balabika bo tebalina lo. Nange gye bali nnyina n'ab'eŋŋanda ng'oba ogende wa ssenga n'omukubira ssenga ndi wano kaliisizo mbadde njaga kuyitawo nkulabe Kyagulanyi mwanange oba ojje olulala. N'omugamba nti ssenga lwaki ntya nti buli wojja wano oba wakavawo emmotoka z'amagye ziyitayita nze oba najja ne nkulaba. Tekitegeeza nti byenjogera bikyamu senga tabikiririzaamu. So mukadde wange tuyinza okuba nga abantu si bangi nnyo abali wano naye njagala okukakasa nti abantu bangi nnyo wano mu Buganda ne mu Uganda abalowooza nga ggwe nga nze nnamba emu. Twagala okukakasa nti ensigo gye wasigamu ffe tejja kuvunda ezza emeruka. Wagisigamu abo balodi meeya baabo bakuze negenda mu ffe. Twagala okukakasa nti oba okyaliwo ne bw'olibeera Magombe olibeera proud of us. We will never disappoint you. I guarantee you that. Kati njagala okudda eri mmwe abaana ba Buganda naddala abavubuka bubaka ki bwe njagala obbawa ku mukolo guno nga tujaguza omuntu omwesimbu, omuntu atweseza ekitiibwa ng'owekitiibwa Mulika. Ekisookera ddala musigale nga muli bumu, ereme kubeera obeezi ngombo nti Obuganda bumu, mubeere bumu. Under whatever circumstances mubeere bumu.
Eyebadde message y'abajjajjaffe buli bwe tubadde nga tutabanguse mubeere bumu bagamba baana ba maama mubeere bumu. Waliwo kaweefube mungi nnyo ow'okutwawula yawula ng'ava mu balabe baffe ava ne mu bannaffe bennyini, ng'ava mu balabe baffe nkiddamu ng'ava ne mu baganda baffe, naye mubeere bumu. Oli ne bw'alijja ng'agambe n'agamba nti Kyagulanyi agambe kyawo ono, weerowooleze gwe weetegerere, but make unity the first option. Musigale nga mulimu, temukkiriza muntu yenna baawula yawula. Wano mu Buganda tewaliwo baana na byana. Musobola obutakkaanya mu ndowooza. Amadiini gatandikira wano. Tulina abasiraamu, tulina abakatuliki, tulina abalokole, tulina aba orthodox. Wano waliwoko ne ku ntalo z'amadiini nga battiŋŋana. Naye ebyo byonna twabisimatuka. Wano waliwoko ebyobufuzi byabaawula naddala abamu, especially bannakigwanyizi bwe baayagala okwekweka emabega wa Ssekabaka Muteesa. Obwakabaka buzze bukozesebwa okuzanya ebyobufuzi. In fact ebyobufuzi ebyo bikyamu bye bitukumidde mu mbeera eno. Oba oli awo Beni Kiwanuka yandikyusiza embeera, naye babe bennyini kubanga baali bakweka interests zaabwe emabega wa Ssekabaka Muteesa. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira, tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 6 7 9 Sun Unity Beddings, face sanyu mu makaago. Ne bagamba Beni Kiwanuka tuyinsobola kola tutya okumwonoona. Tebalowooza ku future ya Buganda, tebalowooza ku bukadde n'obukadde obw'Abaganda balala, balowooza ku bo nze nfunirawa. Ensonga lwaki twatuula n'amawanga amalala gonna ne tukola constitution nga batutunulira. Lwaki ngamba tu saaliwo ne bajjajjange baaliwo, jjajjange walakirawo yali mukiise mu lukiiko. So bwe ngamba nti naliwo kuba nze walakira aliwo ayogera nammwe kati olwaleero. Naye waliwo ekyandituyambye ffenna nga bannayuganda kubanga Beni Kiwanuka yali atunulira Uganda yonna, naye yalibwamu olukwe ababe bennyini kubanga bo baali baagala Abaganda baleme genda kulonda. Omuntu yenna ategeera ne yeewuunya nti abantu abeetoola abalwanira independence baali wano mu Buganda. Naye ngamba otya nti Abasoga bakutte kubo bagenze kulonda, Abanyankole bagenze kulonda, Abateeso bagenze kulonda, naye ate Abaganda bakwata nkumbi kugenda mu nnimiro banaabalondera. That was wrong. So the act of hiding behind ekitiibwa kya Kabaka kituzizza nnyo emabega. Neyo act gubadde nga muzeey gwaffe ng'Abaganda nti gw'odisagreeinga naye kiba kikwangwira nnyo muneminga Omutanzania oyo Mutanzania oyo aninze bandibadde bantumadde Omutanzania naye olunyiri lwange balulaba ate nga yo tosobola questioninga. So musigale nga muli bumu Baganda bange. Never ever allow anybody or anything to divide you. Bino bijja kujja bijja kuka. Ne bwe musigala nga muli bumu mujja kisa ne mu baana ne mu bazzukulu ebere kalicha yaffe okusigala nga tuli bumu. Baganda bange musigale nga muli united nga mmwe. Abalala bonna bali united. We are the most disunited people. Please unite. Njagala okubajjukiza naddala mu abaana abato, mwagale nnyo identity yammwe, mwagale nnyo Obwakabaka bwammwe, mwagale nnyo ennono yammwe, mwagale nnyo Kabaka wammwe. Kabaka wammwe ye representation of God. Kyekisiikirize kya Katonda. Kuba tosobola kwagala Katonda nga toyagala
abakulu bakuwadde ne Bayibuli yakiwandiikako negamba lyesiimwa eggwanga erikulemberwa kabaka. Kati mwe mulina kabaka muli mumuzanyisa buzanyisa. Bangi abalina obufuzi obw'ennono ne babuluuzinga. Kati bakyejjusa. So mwagale nnyo kabaka wammwe ate mwagaze n'abaana bammwe n'abazzukulu. Njagala n'okubasaba kino ekintu mwe abaana ba Buganda. Mubeere beesimbu. Integrity is what defines us. Mubeere ba amazima. Bw'obeera wa amazima toyina kubeera na memory nungi. Kwa bwe nkugamba amazima leero enkya bonsanga ne bwe mba nakava mu tulo seetaaga kujjukira bye nakugambye. Nkugamba nga bwe biri. N'olulala bonsanga era nkugamba nga bwe biri. Ne bonsiba olw'amazima. Mpozi ng'ozze mu kkomera nga bwe bazze ne bakuba Olivia Olutaya ne babatiisatiisa ne babakirisa olw'empaka. Ne bw'osigala ku mazima ne bwe giba myaka emeka amazima ago gaba gajja kwejjerera. So mbasaba baganda bange musigale ku mazima. Musigale ku mazima. Amazima gajja baleetera ebizibu ne oluvannyuma lwa byonna gajja baleetera ekitiibwa. Mujja kusinkana ekiseera ng'amazima bagapaintinze ng'obulimba ate obulimba bapaintinze ng'amazima. Sigala ng'oli ku mazima. Ekiseera kijja kujja bapresentinge omulabe ng'owomukwano ate owomukwano bamupresentinge ng'omulabe. Sigala ng'oli ku mazima. Njaba example emu. Saagala kunenya ow'ekitiibwa gye buvuddeko mukama wange Bene yali taliimu. Abaana b'Obuganda nga bwe mwatuguza ye mmwe mwatuyigiriza akajanja ku kabaka waffe. Ffe tuli bakajanja. Ffe tusudiya kabaka waffe. Kyova olaba tumutimba mu bifaananyi. Kyova olaba nze enjokyo gye nasooka okwesala ku mukono ya kabaka. Ffe bwe tutyo bwe twakuzibwa. So kabaka bw'aba taliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa. Sisobola banenya. Wabula nja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wamwe mubanje mu kitiibwa temuvoola. Ne mukama wange gye buvuddeko ow'ekitiibwa Sewava ananjulira nti abakungu ate abaffe bennyini baavaayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka waabwe ndi balabe ba Buganda. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetolera Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Teweekyawa nga tulina ebibyo genda mu bannaffe aba Mugawood Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya. Olina byokooyi oba byoyagala okugula jangu mu Mugawood Properties oddeyo n'akamwenyumwenyu ku matama. Tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna. Tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba. Olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okukusololeza byonna tubikolako. Tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe. Ku Mugawood Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba. Tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 889 7 noti 3. Ku Mugawood Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga.